ne waliwo alina obusibe obwa bulijjo obwa bulijjo nga ye bumuluma musibe ali ku mpingo atambula agenda ku owino n'akola nadda n'agenda n'azimba waka nadda naye ng'ali mu busibe obw'amaanyi mu byenfuna nga enjegere oba natti zanywera nga tasumulukuka. Esi buli muntu gw'olaba ku nsi ne bwe yandibadde oba akola ki nga si musibe bangi be tulaba nga bafuna kitono nnyo naye nga bwe batatunula life yaabwe olaba egenda mu maaso nga gw'ofuna kinene naye nga obulamu bwesibye naye nga tolina lugendo tebugenda. Omuntu n'abeera nga yava e Uganda n'alinnya ennyonyi mutuufu n'agenda e Bungereza eyo n'agenda e Germany n'agenda e Kuwait yonna gy'ali naye nga yaleka sisita we esi e Uganda naye ng'abaana be tebatuulangako nga basoma kyokka aba oli akuba ekyo tebakola ki tebasoma ontegeera n'agenda okudda wano nga esi yamuleka mu muzigo ye azimbyewo. Beebaza abagoberezi baffe ku esi ku YouTube mwenna waka gwe tukola naye twajjiddwa obuzibu bw'abafere abasalaasalawo akoono ne bamuteeka ku mikutu gyabwe okubba abantu. Nze bweza nina akawunti emu, akawunti gye nnina tekkawo abagoberezi 10,000 giri 22,000. Kati akawunti yonna gy'olaba eriko waaka wange ng'eka wantu abagoberezi 5,000 oba 20,000 si yange. Essimu yange eri 075 04 27 59 0751 04 2759 075 04 27 59. Baguddeho peegi nnyingi nga bateekako waaka gwe batemaatema okumujja ewange okumujja mu bantu be mba nkwataganye nabo bonna bafere nkozesa essimu emu era gyenkwata. So nkwaniriza ku Atalk with S Media Uganda mane eddoboozi na bulime Esther kumuza kubena osinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no subscribing no liking ate era no commenting to appreciating by the way. Thank you so much byonna bye mukola. Okay, naye nga bweri nkola yaffe tubeera mindset change, tubeera mu spiritual conversations n'abasomesa ab'enjawulo. Today ndi ne mwami Bweza Media. Bweza Media oli otya? Nange senso basinkana mwebale nnyo abagoberezi abagoberera ensonga mwaye kikulu nnyo okumanya n'okutegeera kyekituyamba okweyongerayo mu bintu bingi nnyo. Saako naawe afuba nga buli programu ejja ogifunamu ekyokuyiga. Manye bangi asogiraba n'atafunamu kyakuyiga naye programu eba ya ddakiika 3 ssaawa bw'ojjamu ekyokuyiga kyonna kiba kijja kutuyamba. Ntera nnyo kibagamba nti ffe ababiri abatudde wano si ffe tumanyi nnyo, tuba tufunye mukisa bukisa okutuulako mu kamera. Abamanyi muli bayitirivu eyo yonna gye muli ne bye twogerako mubimanyi nnyo naye olwawe Katonda afuna bufunyi mukisa kujja mu kamera. So bwabaawo ensobi ebeekoleddwa tuli bantu batusonyiwe batusonyiwe bannange tubasaba. Naye nga okusookera ddala ndi wano obagamba nti bannange ababbi basusse buli lunaku tugezaako okulwana n'abafere naye tuba tulwana nabo we tuti ate nabo bawaggulawo oba be bamu I don't know but page nnyingi nnyo eziri Mr. Bweza bannange abafere enamba ya Mr. Bweza tugiteekawo awo okuba show etandika paka lweggwa. Kale oba tomukubidde alesi kubiranze okitegeera musobole okwegala ne mwami Bweza oba okitegeera ensonga eyo kugamba muleme kubbibwa muleme kunyagibwa kimpisa bubi omuntu wakuba esimu n'akakasanga we twamubbye kitegedde n'okakasanga gundi nenga wallahi tonnaba kwogerako naffe
okitegedde ate munange mulisaweeza omuntu bamubba afuuka ekirala agamba nenge eddoboozi nawulidde lyeryo so abantu bano mu mateeka ge tulina mu Uganda okimanyi nti okukola endagaano zitandika ku siringi 100 buli sente gy'ofulumya kasooweza nga siringi 100 kooti egamba lukolera endagaano owandiike nti nze mpadde siringi lumeka so omuntu yenna agamba nti sindika ssente toba ku sipiidi ekintu kikulumidde emyaka 8 lwaki oyanguyiriza nze bweza bangi aboogeddeko kati akuba video call nga tonnasindikira ssente omuntu we mugambe kankube video call nkulabeko nti bweza gwe njogera naye so kati video call nze bangi baginkubira namwe nti ennamba nnyingi naye okukakasa kuba video call ondabe nti nze bweza nze gweoyogera naye so naye omuntu ne bamubba 10 leero enkya 10 luli 10 luli 10 luli 2 naye ng'omuntu gwayogera naye tamulabangako so bambi awo tetunakutuukawo naye tubasaba mwebereremu mwenenge gye mwangu okuwamu ssente abantu namaani anoonya namaani akonya ate nange nali ndabuse naye balina dda please ekyo kyenyi naye nga nyongera bagamba programs nga zino leo tugenda kuba twogera ku bintu nga 2 tugenda kuba twogera ku busibe ate gye kiraggwe yatwogere ku family tree okitegeera so tuulokkalire nyongera bagamba sho zino tuzikolera essaawa nyingi ssaawa 2 ssaawa 3 so kitegeeza leero paati emu oya kugamba n'olaba nga ekomye ku ssaawa emu linda ne paati endala enkya olina ne paati endala luli olw'okubanga ate ogattagatta oleme kubanga totegedde bulungi ensonga zino kubanga lwaki ngamba nti abantu abamu sho zino temuzeewa zimalayo muddamu ne mubuuza ebibuuzo nti nga tewayogedde ku kiri ate nga tuba twakyogeddeko so tulabe wasaawo tulabire ddala kitegeera osubscribinge olikinge okommentinge Mr. Bweza abeera abagamba alina page emu yokka ku TikTok eri over emitwalo nga 20 teka wansi wabagobezi emitwalo 20 yonna gy'olaba nga teweza mitwalo 20 giveeko so awe tuli then nkwanjulira aba Osowa Building Company bano nno nga bazimba gwenna ayagala okuzimbira ennyumba yo ayagala okuzimbira apartment oyagala kukola renovation ya nyumba yo Osowa Building Company yazze ate twongera okugamba nti wobanga olina ettaka lyo ne million 2 osobola okuzimba ne Osowa Building Company mutandikirawo okuzimba si byakusobola kukuŋŋaanya million 10 million 2 kasoba ne million zo 2 Osowa Building Company mutandikirawo omulimu tewali ebyo so wekwata aba Osowa Building Company buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi then SE Solutions making your life easier otwebaga tugera mu festive season airport pickup gwayagala okupikinga ku kisaawe oba okutwala ku kisaawe wetuli gwayagala okukola deliveries tukola deliveries all over Uganda gwe ng'olina ekintu kyo okijja bweru ogamba njagala okintwalire side wano tujja kitwala ne ttiimu yange gye tukola nayo okitegeera then mu solutions tulinamu ne cleaning company gwayagala okuyonjeza oyagala kuyonja ki oyagala kuyonja nyumba yo okoma okukyeyogamba ennyumba yange eddugala kapeti ntebe madirisa byonna wayo toilet erina tugugulayo okitegeera n'okufuuyira ebiku n'okufuuyira enkukunyi ebiyenje byonna solutions wetuli okuba nga tukola ki nga tukusortinga out so tukira ku 07 5 4 tujja kuba tukolako bulungi nnyo then ekyogo weekiri ne sabbuuni waffe ekitegeera ekyogo weekiri ne sabbuuni waffe tukubireko era still ku nnamba eziri awo wansi tujja kuba tukikolerako bulungi okifune wonna wookola ki oli so olwakadde tugenda kuba tutandika naye leero tuli ku obusibe Mr. Bweza obusibe abantu bangi obusibe babulabanga bwatwalibwa ekigo bwatwalibwa eruzira makomera gonna bwabalanga obusibe ne waliwo alina obusibe obwa bulijjo obwa bulijjo nga ye bumuluma musibe ali kumpingo atambula agenda ku owino n'akola nadda n'agenda n'azimba waka nadda naye ng'ali mu busibe obw'amaanyi mu byenfuna nga enjegere oba natti zanywera
nga tasumulukuka. Esi buli muntu gw'olaba ku nsi ne bwe yandibadde oba akola ki nga si musibe bangi be tulaba nga bafuna kitono nnyo naye nga bwe batatunula life yaabwe olaba egenda mu maaso nga gw'ofuna kinene naye nga obulamu bwesibye naye nga tolina lugendo tebugenda omuntu n'abeera nga yava e Uganda n'alinya ennyonyi tufu n'agenda e Bungereza eyo n'agenda e Germany n'agenda e Kuwait yonna gy'ali naye nga yaleka sisita we esi e Uganda naye ng'abaana be tebatuulangako nga basoma kyokka aba oli akuba ekyo tebakola ki tebasoma ontegeera n'agenda okudda wano nga esi yamuleka mu muzigo ye azimbyewo buluumu obwo bubiri nga ye akoze ssente talina gwabanja naye nga talina kyeyongeddeko so abantu tulina obusibe olina abeera ng'ali ku busibe mu mbeera ey'ekimalaaya nga kyo kyamukwata bwe busibe bwalimu kyova olaba omulokole akuwa essubi erigamba jangu okutula enjegere ezakola ki ezakusiba kati n'olaba nga ekyaki ejjudde naye ng'abaliwo bonna si balokole kukutula njegere ezikutte era abantu bangi aga naliko mu balokole nenvaayo ontegeera nsiramuseeko nenkola ki naye nga kyanoonya mu kutambula okwo kwonna akutula enjegere bangi mbadde mu mbuuza ekyogo kya Mr. Weza kyaweddewo kyakomyewo we have restocked kiri ku maduuka ne deliveries ku mitwalo 5 gyokka funa ekyogo on 0701 542372 abasawo ab'ekinnansi tubbya abantu naye nga balwana kutula ki njegere ontegeera olinaga kangende omusawo neyeeranze ndabe nga nkutula kino ekyansiba ng'aliko olujegere obutafumbirwa nga lwamukwata lusibya emikono n'amagulu so wakati mu kunoonya okukutula enjegere ezo abantu bangi babbiddwa abantu bangi bafuniddewo ebizibu biki bingi n'olaba oli nga yakatambula mu ddiini nga 8 alokoseeko abaddeko omusiraamu abaddeko omuprotestant namukwano gwange bakamugatira mu ddiini oba katinnya bamuwoowako ng'omusiraamu ne bamugatirako ku kyaki muprotestant n'atuuka n'alinnya akatuuti n'akuba ettendo nayo najjayo omuki omukazi so yembeera abantu gye bakola ki mwe tutambulira naye nga ffenna esi buli muntu gw'olaba anoonya Bweza anoonya pasita gundi anoonya seeka gundi ayina akajegere kayagala okutula akaganye byanfuna kubaako bulungi kugamba kuzimba ku nnyumba ye buli lwagenda ogula poloti agula mpewo ontegeera so abantu balina enjegere zibakutte tulina obusibe bwe tulimu naye onabera nga yakagula poloti gye gyasembyeyo ali mu mabanja tannagimalayo naye abuzaayo kakadde chairman yabawandiikidde ebbaluwa bonna abali ku ttaka eryo ndi bannyini ttaka baalabise gwe mwagulako esi mwagula mpewo nga miliyoni ze 9 zikoze eki zigenze kati obusibe obwo abantu tubulimu era butunyiga waliwo omuntu nga takola ku mulimu myezi egi nga tasobola nga naye yennyini akimanyi myezi 3 nga tasobola kukola ku mulimu myezi egi waliwo atakolako wiiki nga ajja leero esi n'omuwa omulimu enkya ne waabajja nga gwe tonnamugoba boda emukuba nakubira nti mukama wange mmenjesa okugulu nga takola ku mulimu wiiki abo gye bali mu bulamu nga ye emirimu agifuna naye nga tasobola gukolako ne wabawo oli nga ssente azifuna esinga omuntu afuna ssente nina omwami omu gwe nabadde njogerako naye
nga bw'abeera mu bbaala okuva essaawa 5 ez'ekiro mbu agenda okuddamu okutegera nga ziri 2 ez'okumakya nga boolaba ebbaala be bamugamba nti muzeeyi situka mbu aba anywedde ecupa emu ontegeera kati nagamba nina ekizibu ye mu 89 aba talaba nti obudde bukya akwata ecupa egi oba ya kika ki yonna gy'aba anywedde n'atuula naye naŋŋamba nze luli nga ssaawa 7 oluwera 8 oba 6 mbuga emmotoka yange ne ŋŋenda naye kati abawala b'ebbaala be bamukoonako 2 aye naye agamba wenziramu okutegeera ontegeera so abantu balina ebintu ebijja bibambala anti kati waliwo omuntu esi agenda okusiriwaliza mwenge esi tolaba nti oli mukazi wavunaanyizibwa kakati nze nsobola okuba nga nakwagalako ne twawukana n'ofuna John oba Peter obaani ne mmanya nti esi agenda kwanjulwa ontegedde bali mu nteekateeka ekola ki emikolo gigenda maaso kati neŋŋamba tekijja kubeera nenkutambulira wali tokuba bbaala oba wali ogendayo nga biri nnomu nga ne bw'ogenda ogamba bampe omwenge ne nze munenywa ecupa emu kati nenkwambaza ekintu ng'agenda okuwasa bamugamba naye omukyala gw'ogenda okuwasa nga yatuyitako wano ku booda ku bisaawa 3 aba yasuzeewo ez'okumakya n'akuswama yennyini baŋŋamba ayingira ewaka saameka n'akutunuulira n'ajja ku bbaala esinga oli mu bbaala onywa be bantu n'alaba ng'emikolo gyakomaawo omusajja n'atajja gayi n'akwesalako mpola n'agamba sijja kusobola naye nno aba takuyambi ontegeera agira ddala ku mukolo so abantu twambaza bannaffe ebintu omuntu akwambaza enjaga egy'olaba ekintu ky'olimu mu busibe baba bagenda bakusibako ekintu kyennyini ky'okola osobola okuba omukwanyi nakwambaza eky'obwenzi basajja bangi n'atuuka ne mutuuka noga naye kaakati yadde abantu benda naye kino yakikoze atya okimanyi waliwo abantu bebakwatira mu bwenzi n'ababadde ba witinesi ne bibaggwako naye n'agamba nti mulese ku kye twasanze akoze nnyo nga togenda kuva ku lujja ekyo kitera nnyo okuba mu basenga bataata abato baganda ba maamawo kiri mu famire ekyo ebiseera ebisinga abaana ba musitaafu tebajja kufumbirwa naye ng'akyogera yadda ku musitaafu waliwo yaŋŋamba olina akusibira ewaka nga wokeera ku makya toyagala kukola misana kati saawa embuzi baziweereza olweggulo n'ofuna amaanyi ekyo kitera nnyo okubeera nti ono ye manager assistant manager ontegeera oba manager asookuba nga ewali assistant ayagalawo brother we ekyo bakisiba nnyo boosi najja nga bulwakonkona ofiisi yo toliimu nga buli wajja ku mulimu tobaawo n'agamba naye onaakola ddi bagenda okukubira nga mbutuufu essimu gy'oyogererako boosi awulira ova mu tulo teri muntu akuwa mulimu esi nga olaba owa osobola n'omuwa okuzimba ennyumba nga buli lw'omukubira aba yeebase n'osigaza omulimu olagamba naye omusajja yandinzimbidde nize buli lwenkuba essimu simukubirangako ng'ali ku sayiti kati akola biki kyekyo ekyo kiba nnyo mu bakozi nga tukola omulimu gwe gumu ekyo nno kiri nnyo mu rediyo tv kampani nga olaba eza soda kampani ez'amasimu
abantu abo basituseemuko mu mabanka neweetamu omulimu nga mulyoga newebangoba mpulyango kooye kati gumala kuva ne bakuwandiikira leeta ne bagamba ese owummuziddwa abcd wayita emyezi egi n'otegeera nti guli gwali mulimu era abantu bangi abakaaba obanzireyo naye nga gwe wennyini walabanga gwe yeegobye nandi waliwo abantu bwe batyo nga yeyeegoba nga yeekakasa nti nze yeegobayo naye ng'ate esi yakimukola nga yamanyi yeyeegoba kumbe nze nakutamisa omulimu ekyo kikola nnyo kweza empapula z'olaba neyo peeni gy'okutteko peeni eno eyo yokka emala bumaze omuntu okugoba ku mulimu nga bw'ogikozesezaako bwoti n'ogitwala n'engifuna nkya todda n'olupapula olwo wegendereza abantu abamu bakuŋŋaanya kasasiro waabwe basekulitale abamu bakuŋŋaanya empapula za byakoleddeko ye tabiteeka wali mu kasasiro kuba kati eyo nga wobikutte ebyo bimmala bumazi enkya obutadda naye ng'ate tolina guweevuma kati yempumuza y'omulimu efaanana bwetyo tolina guweevuma nti yakulemesa gweyagala ku makya noga naye bannange nomusija kusobola nekukutama gwenyini owandiika era n'oddayo n'obalabako esi mugamba ki some wano nakoowawo naye ng'oli akutunuulidde akimanyi ogenda okudda nga bagamba anti adda mu kifo kyo gundi yeyamuleeta bweza yeyamuleeta yadda mu kifo kya esi otegeera ne wabaawo oli nga buli kyobala tekituukirira ekyo nno kiri nnyo okuba n'oleeta omuwala abantu balina amaduuka amanene kali n'agamba nze bali sibeesiga omwana wa nnyaba abale ssente dduuka lyangatto kabeere wano ku counter era nga yabikwata bali batunda bulungi sente ne bazitunda ne bazimuwa kamera weeri buli kimuwa ekireera sente bazikuwa naye nga teziwera nga teziwera era ekyo kyawukanyiza abantu bangi abooluganda olinaga nti bulaza wange oyo omulaba nanzibanga twagenda ngaobera sente nga teziwera nga ne gwe bagamba ozibba wallahi atwana wallahi siina 10 kye natwala siina sente za esi ze nabba naye twagenda ngaobala obukadde 2 kakali kamu 8 twalabire nga gabuze kati ekyo kiri nnyo mu bakozi bakuzuula ani gwe weesiga era ng'oyagala okimalawo mu abalina abakozi we batyo buli omu atuulewokko leero nowatulawo wiiki eno yagundi yagundi ekyo oba okisootinze down teri agenda direetera munne erya sotage kubanga abamu akikola olw'okupuluvinga nti ono mubbi omaliriza omugobe yaddewo ontegeera wabaawo olunaku ono lwagenda okulwaza omwana kuba n'ekyo basobola manyi leero twogera ku busibe kati nyambulwe abantu obusibe ese olina omwana wa myezi wa mwaka gumu ali waka ekiro muleetera temperature n'otajja kukola nze nentuulawo nembala sente nga ziwera kati boosi n'agamba bulijjo oli akola emitwalo 5 ono omwana abaze emitwalo 7 ogenda ova mu kulwaza omwana nga bagamba gwoba odda ku sheedi oyo mulekerewo ddala gati gojja gira okisootinga 2 ontegedde nga kyeyali ayagala omwana bamuwamu katempulitya baana nga bakola omuntu abugumiriza omwana w'ekiro oba n'amugugumula amulogamu katono n'agugumuka enkya tokola kati bw'otajja ne batuuzaawo esi mu kifo kyo ebintu nno bya ddala buno obusibe bwadde abantu bali mu bintu ebyabakwata ne bibasiba ne bibalemesa
okweyongerayo. Okimanyi nti waliwo omuntu akolerera obulwadde nga buli lwafuna akadde k'ensimbi alwaza abaana abo kamala kuggwaawo abaana ne balamuka n'afuna emitwalo agenda okudda eka ng'omukazi yeetaaga emitwalo 15. Waliwo abantu mu nsi ng'akolerera bulwadde nga tasobola kubeera na ssente abaana ne batalwala tekiriyo ng'azifuna naye ng'oluba ozifuna bappa. Waliwo bantu kati akola ng'akolera emiliyoni etya naye nga 29 ebizibu bitandika 26. Alo maama ono munnaye yabadde agenda okuziika boda n'emukuba ekigo 26. Omuyunzi yasabye mmeka? Yasabye emitwalo 40. Mumugamba omuyunzi agiraayo nga ngumiikirize ne tuyingira 27. Munnange mutabani wonna obadde okimanyi nti yavudde ku muti n'agwa baagala ameka? 5 gagenze. Ye yennyini tugenda oyingira ennaku z'omwezi 3 ng'ate alina ekizibu kyakakadde ye ng'omu nannyini ssente ezo. Tewali ssente. N'akugamba mbadde ku ddungu emyaka 4 nga bw'ondaba mumpiiki ng'abantu ku bisaawe ng'alina keesi ye n'engatto zaalimu ekinene nyina emitwalo 40 ng'aweddeyo nga ekyo kyalina okukolerera nga bwe busibe bw'alina osooka okutula okutereeza ng'ekyo bw'atakisalira magezi agenda kikolerera paka lwaliva mu nsi. Waliwo omuntu alina obusibe bwa akisidenti nga bamutomera ye bw'aba tatomedde emmotoka ekalabula ye mu abalina emmotoka ezo. Waliwo ddereeva asobola okujja n'akusaba omulimu bulungi nnyo ezo wa booda amwekoonako n'owa wirubala amutomera yatomera ng'osaba n'omuwa emmotoka kati omuwa emmotoka yo nogamanyi katukole ye Eva ye lwagibuze nga lwefa kyokka enkyalo gaye gundi ono leero akavuga eri gwe oba ono leetaliiwo gwe twala kweno naye nga yo anti olaba wembadde mpetanga ku airport kakati ono waboda nze mbadde simulabye nga buli lwakomawo polisi gwekwata naye ate we tugikwatamu ne tugiwamu ku mulala ng'agituuse Kenya agituuse Kenya naye ng'ono avuze kilomita 3 kuva Kampala genda Ntebe naye nga expense gyakusuddemu awo ekumala nga n'omulimu togufunyeko yadde olwammeka poliisi ogitaddemu gwopiikinga agenda otuusa omuntu nga client nga ne client yeekyaye temuddamu kunvuga. Ontegedde abantu balina obusibe bwe balimu nga ye buli kintu kya muntu kyakwatako kyonooneka. Waliwo omuntu nga buli lwajja ku site ababoosi bajja kubuulira muteeka ofuna obuzibu era abakozi abo abakola ku masite abakola ku biki atera ozuula abakozi naga nti nze kwa ne gundi kamba guminkize banaamala eyo enju tutandika eri nga buli lwagattamu esibifa ontegeera abakansole batuuka nemalo ebakwata kiriro ekibakwata kino nekibakwata. Abantu balina obusibe bwe balimu n'atandika okulaba nga abantu bamuvaako be bantu atera okugamba nti nze emikwano ginkyawa bandeka naye nga esi agenda okwezuula buli entambula ne bweza nfuna problem omuntu oyo waliwo ekitagatta ng'ate naye akimanyi. Kyekali ke nagamba emabega nti osalanga nnyo amagezi n'olekera omuntu ebizibu olumu ojja kugenda mu bizibu bikutwale. Waliwo ebizibu ng'olina birekera esi atunke. Wano tulina abagagga bangi nga baganda baabwe abaana baabwe batudde waka n'aweerera abaggwe mukwano gwo aba muganda we n'abaleka nga buli lwatoola ssente n'agiwa muganda bwe afiirwa buwumbi alina amayiza n'aga nti kati nkukoze eki kyokka nno ne batunyigira batya
anti omuntu anagaggawala agumira okunyiigirwa buli lwoti okunyiigirwa sente zireke tojja zisobola buli lwoti anti esi ananyiiga kati esente oyinza obutazisobola naye tuyina emiguwa gye tulina okukutula waliwo abantu nga famire taata ali mu kkomera omwana ali ka poliisi akasookerwako maama LC munoonya nga makomera nga bo obusibo bwabwe ate buli siriyasi talina musango gwe yakola naye wakati mu kubavubuŋŋano yatwalibwa ekigo nga n'olwali ali mu kkomera erya ddala waliwo abantu nga talina kyeyakola nga bamusibira bwereere nga talina baakuba omuntu nga in fact n'okuba nga yasanga biwedde wakati mu kuyimirira nga abuuza bane gwe bakubye gwe basaabadde akoze eki poliisi we yajjira be yasookerako ne bakwata empale ku kabangali n'olwaleero nga Bafuledde abaakuba batambula we bali balamu bakola mirimu gyabwe nga yakamala ekiga emyaka 7 gyali yeebase nga talina musango so abantu abamu mu bulamu bwabwe kyova olaba omuntu yeetunuulira ese olina omuntu yenna abantu kye bayita okweraguza ne bagamba nti omugezi yekka asobola okweraguza weetunuulire ekibasibye ki ekikusibye osooka ne weetuwa gwe ekikusibye n'olaba ekibasibye mwenna muli abaana 6 mu maama wammwe abawala bali 3 n'abalenzi 3 ani alina obufumbo muffe obutegeerekeka nti nze nzekoomu lwaki bali 5 bafumbirwa we bagenda bavaayo n'azaalidde waka oli azaalidde waka n'azaalidde waka kiki kyekitusibye empingu yaffe eriridda wa kati abantu abasinga bali mu busibe nga bo bennyini babutegeera nako ng'akimanya ekimukuba waliwo omuntu agamba nti sikyayagala bantu kunnyamba kuba abanyamba bafuna ebizibu waliwo omuntu esigoga nti kiki ate anti ono omuwala bambi abadde anoonya transport amutuuse Kayunga wammeka 15 n'omuweegi n'asimbula ese emmotoka neggwawo eyiyo okitegedde kyova olaba nti abantu abamu batambulira mu SC n'endabirwamu tekka yonna eri tinted kyeyeewala ajja kukulaba nga omumanyi omusaba obuyambi ate nga obuyambi bwogenda omusaba bugenda twala V8 yeesaanewo kati kaakuleke waliwo kati olegeddeko oyo nga olw'omuyamba ofuna ekizibu tujja naabo nalina story gye nawulira ngaoyagala weebaka n'omuntu omusajja oyo ayavuwala weebaka n'omuntu bafa okufa waliwo omuwala nga buli lwe yeegatta naye ne musulaaba owedde booda bw'etakuyoola tuleera iyo abo mumanyi nga 3 mumanyi nga aba we bali batambula balamu nga buli wabaka naye bemmanyiko bali 4 abaakafa eyasembayo yafa miggo gya kyalo yemanyi emiggo egy'ekyalo nakuyambanga bannange kubanga tulabe bintu bemmanyiko abavubuka bali 4 nga bafudde lwa muwala atya ndakuyamba waali atambula omwala waali mukazi mulungi nnyo negwe kakutande ogwe mu mbiize waliwo abantu nga osobola okufuluma ewuwe ane mufuluma loogi nina mukwano gwange omu baafuluma loogi sibyotya tuuka bulungi
Kigege gye yava nekuba omwana muwala ontegeera Kigege yaggunda omwana akalirawo ku makyoko kati anti ye yaterera emisinde bali bakebera mu kasawo enamba z'amasimu naye ng'awedde ogwasooka baggunda mwami omwami alina emmotoka n'olwalala agiyina bavudde mu loogi adda eka emmotoka zino zimagulu 10 nga ne sinotwaka tezinnajja magulu 10 eyo yali adda ewuwe nga bw'onoogamba nti owete emmotoka yagijjanga wano magulu 10 yamujjanga wano n'emutwala paka ng'eri emmotoka yona neyeefunyaafunya bweti kati ye kyamuyamba agiwulira n'abuukamu negamba emmotoka twagenda naye ab'ebwayise be baagigula ab'ebwayise abatema emmotoka be baagigula bayi sente ze bamuwa n'atoopingako n'agula emmotoka nki endala kati teyakitwala nga nsonga nange gye yali ava teyambuulirayo akimbuulya bamaze otomera omukyala nangamaze olwasooka magulu 10 yali enzisi nene ndowooza byabi yakuba ye so obusibe abantu bali mu busibe obw'obutafumbirwa obw'obutawasa obw'obutatuuza ssente esi waliwo omuntu nga banne wabenanga okola naye nga basibe akaguwaawo ng'omwaka guwedde nti weeyo emitwalo egi ne baba nti London weegi ofikka naye ng'omwezi bakusasula nkaaga ng'ofuna ssente ogifuna ne miliyoni 2 naye nga bwe guggwako omwana ne basiba akaguwa k'emitwalo egi nti abalina 5 be balinnya ennyonyi ekuleka so yangambye emega kaona zane ekizibu kyenina ojja kumuliza ku mwami bweza nina ekizibu sente sizikola azini nyinza okukola akola nenfuna yabiri nenfuna yasatu kati nezikuŋŋaanya ziba ziweranga miliyoni 2 nenfuna ekizibu kya miliyoni 2.5 nenkikolako neza nenkuŋŋaanya nenfuna mba nfuna akamu 2 nenfuna ekizibu nekijja nembeera kwoyo yoleke waliwo omuntu ng'ekizibu ky'ayina ky'amabanja ng'abanjibwa ebbanja nga ye Katonda yamuteeka mu nsi naye ng'ekikoligo ky'alina ky'amabanja ng'agamba mmanjibwa ng'okumanya abanjibwa ne neiba amuliraanye amubanja essimu ng'alina layini nga nnya zonna zibanja tokyamuteera ssente ku ssimu amala gamba kanoonye wano kuwoteeka bajja zisala so waliwo omuntu ng'ekikoligo kyakwekutulako kyegambye nti ogolaba ng'ekisaawe abantu batunuulira abalokole abo ne balowooza abali mu kisaawe bonna balokole kuyinza okubaako abalokole 2 abaddala naye ng'oli akyamye ng'agamba kubanga alinye Katonda gani jangu otukutule enjegere n'ava mu takisi danga bane enjegere zennina kankyameko wano zikutuke naye nga musajja musiramu musajja mukatuliki mu Protestanti musamize naga ne kankyameko wano kasangenda kwana ndabo bazinakutuka kubanga zimukutte shida eri ene kintu kyoyogerako awo nyina kuma wao ku ezamabanja nti olina ekintu kyewaŋŋako nogamba nti wobanga olina waliwo otuuka ng'olina ekizibu ekikutuseeko weebuuza muli naye wawe nasobya nnakyensasula kakati obusibe obw'abaana baffe obutasoma obw'abaana baffe obw'emirimu gyaffe businga ku muntu agenze eruzira n'atuulayo omwaka n'atukusalidde omwaka ne guggwako n'akomawo n'akola emirimu gye naye omuntu yasibwa ng'atambula bantu bangi be tulaba ku nsi kuno ng'akeera n'aggulawo edduuka ng'akeera n'afuluma ennyumba n'agenda n'akola naye nga yamanyi bw'ali maka mangi ge tulimu
oba ge tutunuulira n'ogayitako esi ng'omwami afuluma ne mukyala we bagenda kukola nange bannaye nandifunye n'omwami gwe naye ng'atudde mu mmotoka eyagamba ekisiraani kino kifa ddi ng'asabira tata w'abaana be bva mu nsi obalaba batudde mu mmotoka naye nga bw'obuuza ku mukazi aga nti omusajja ono lwe bambikira nti afudde ndigula enkoko nga n'omusajja aga nti omukazi ono okitegeera nti abantu balina ebibakutte nga bibasabiza ne bannaabwe okufa abantu tulina obusibe bwe tulimu nga mu butuufu bantu bangi abakoowebwa amalaaya by the way yayakoowa okwetonda nga bwe batulaga naye mukama kato kino kyavaawa ng'atuula ku kitanda kinaga naye ndikutula nti olujegere luno era omunaga nti ndi mulamu omwezi ne guggwako naye ngenda olaba nga era ekintu kiŋŋamba ddayo ng'abiwummulamu esi n'amaliza kanzireyo abantu bangi abakooye obubbi ng'abukooye ebyaddala nga buli watwagana ne bannaye mpona ntya obubbi embala aziina wano bamutemye amakomera agakooye ontegeera busibe weebuli abantu bakooye obusezi abukooye abantu babikooye abantu bakooye okubanga bamwebakako leero kale awalirizza ennyo akomawo gumu eyeekassa ennyo emirundi 3 oyo naaba awangadde naye naye gwe ekyo ekizibu nga kingi ekizibu ekyo mwabiweza kingi olimanye buli mukyala kyekikyalina nze nalowooza n'okuza abasajja birina kuziba takyalina maanyi gw'olina ekizibu nga ggwe atuuka mu mbeera eyo mu butuufu kikubaganyeemu ebirowoozo ese obadde ojja osimbudde ewuwo yambadde essaati yo bulungi taddeko essaawa yo sibye akaviiriko yalingi kalumye bweza akuyimiriza agambye munnange ng'olabise bulungi deeti ebaddewo omulundi gumu 2 3 ofunyemu ne ku buzibu awo naye afunyemu ku buzibu omuyambye nako bweza kiki munaye ndi wano nina problemu omusindikidde 2 omusindikidde 15 naye akuwaddeyo 6 kakati kyekyandi mu kugobyeko ng'omaze okwebaka naye ayinza okuba tamuka bulungi nga tawoma ebyo nakulimba ebyo naki omukyala oba omwami alinga bw'ogenda okupangisa enjuluumu nga teriimu kintu gw'ogyongeramu ontegeera olede lw'omuweeri omukyala waali tammuka kiki ekyatammuka abulamu kino na kino na kino okimanyi nti baami bangi bavuze bakyala baabwe n'amuvuga paka wakkojja oba ssenga tutereeze ensonga mukyala wange mwagala naye mpulira nga kino ye ruumu gy'olabye ruumu weeri kati gw'oteekamu TV kyonna kikiri kiwetwanga kino kigendeka wasenga gundi twongeremu kino nga ruumu yo bw'ogipangisa nga eri empty kale ogisanze eri empty gw'oteekamu TV ekitanda ekirungi ruumu eno bagisiba ettayiro buli muntu tatuukiridde osobola okunfuna olwaleero nga ndi musajja mukyafu nga seerongoosa ng'omuntu nene tugenda mu kikuba n'otunulira omwami ono nga teyeerongoosa nojja mpola nonga naye okwagala nkwagala naye weerongoose kino kitereeze ontegeera kitegeeza omwami oyo omukola ki omwagala bakyala bangi abali mu bufumbo ng'abaami ebisinga be babibakoledde bye baagala babeere tadduka buddusa akwagala omuntu alina omukisa omusajja tamuddukako
atali mu busibo tadduka. Amugamba kino hani tukole bwe tuti. Abantu bawasanga abaana ba myaka 14 ng'alina kyamanyi. Nga talina experience. Mbeerera. Kakati gwe experience ate baddukira ki? Bawasanga wa 14 Haji n'abeera n'omwana oyo. N'omwana nti nedda omukyala akola bw'ati. Omukyala bw'aba amaze okunaaba nti empale bagyoza bwe bati. Kati ebyo byonna bantu kwerimba obaako ekizibu. Kuga musajja najja neebaka naawe omulundi gumu. Okimanyi nti eyo nnyongereza. Ey'okwegatta nnyongereza. Mba nasiimadde ebbeere gyondiraba. Akabina nkalaba. Kala yeeyo obuwanvu bwebwo kitegeeza kiri nnyongereza. Twandigambye nti mumpi tetugenda tukuwanvuya. Naye byonna mbisiimye. Kati kiri kyekisembayo. Ate nga kitono nnyo kitereeza. Byo bitereera. Byo bitereera. Kakati onaddukira ki? Kitegeeza oyina ekizibu. Oyina ekisiraani. Gwe weebuzeemu nti omukyalo lwaki bwe yeekolako ne tukutula enjegereeza ate afumbirwa. Omusajja amufuna. Amufuna. Nga ne byogamba nti simanyi tawoomye takoze eki. Talina kyayongeddeko. Naye omuntu aliko ekizibu ekyo, omuntu amulabamu kirala. Amwetamwa. Okitegeera? Ese waliwo omuntu akwetamwa. Nange waliwo anneetamwa. Abadde akwagala nnyo. N'akwetamwa. Nga buli lw'oweebikkulira omuntu oyo bw'akutunulako afa omutima. Bakiyita nga bakwambaza eki. Bw'oyita mu Kampala abalalu balina abaana n'embuto. Yasiibye omulalu we tanaabye. Ontegedde addugala. Naye buli lw'omuyitako ku Nasaroodi wa balina abaana. N'olutwalwa baba beebaseeko. Anja batugamba nti balalu bannaabwe. Ayinza okugamba balalu. Abaawa. Balalu baabwe abannaabwe. Omusajja yenna bw'agwa eddalu kye basooka omukolako ebutabika kumutta maanyi. Omusajja? Akibadde okimanyi? No. Empisa esooka ebutabika kusala puleesa. Butabika. Empiso gye basookerako nga mwami atuuse myaka egyegatta. N'agwa eddalu. Kusooka kusala maanyi ga butakwata baana ku byalo. N'abakolamu ojja bakwata. Abakutte dda. Ontegeera kati kye basooka ebutabika okukola kujjako memory erowooza kwegatta. So omulalu kizibu kyakubeera. Abalalu bali ku byalo. Ebbanga lotambudde abalalu bakagoba bameka. Pozo bino muggo okukubawe bityo naye ekya sex takikola. Kasaba mutuusaayo eri. Era kye bagamba omuntu bw'aba atabuseemu ku mutwe mumutuleetere. Kye basooka omutuyiti ng'ekisookera ddala. Kubanga eno ensi eprotectinga nnyo abakazi. Era eddagala erisooka ku mulalu nga mwami kumutta ekyo kirowoozo ne bakimuggyako. Era musoobeera ne taata wammwe awaka nga yagwa eddalu oba brother wammwe. Ne mubeerawo ne mukula nga takutte mwana n'omu. Ne mubeerawo ebbanga lyonna. Kati ate oŋŋamba otya nti alondola balalu banne abakwate. Abeebaka ku balalu abo balamu bategeera. Era babazaddemu abaana. Era ogenda okwekanga ng'omwana bw'aweza emyaka 4-5 abula n'ava ku street. Ani amumuggyako? Mulalu munne atamutwalewa. Mbulayo mulalu alina omwana w'emyaka 10. Taata wa mukima. Kati omusajja ategeera. Alaba omulalu. N'amwebakako n'omwana amulambula. Batero baba bako myaka 4-5. Amusiimye amwagala. Asiimye mulalu. Ani yekizaabo gye nti omulalu we bamwebakirako omusajja nadda olwo omulamu anaaba ali mu apartment najeera. Kyokka ng'omusajja takomawo. Omusajja takomawo. Oliko olujegere lw'olina okutulawo. Oyina ekizibu. Ese abantu balina enjegere ezo.
ontegedde kituufu enjegerezo omukyala tasobola ku omukyala n'akeera ku makya ng'awezezza emyaka 18 bamaama baffe baali tebamanyi bagula mpale atagimanyi mwami yaleeta naye omuntu n'atula ku peegi wazaanika nga zonna zize n'atunuulira essuuka mweyebaka nga sente zize blanketi sente zize awo nno omuwala w'omanyiranga nti gw'oliko ekizibu ekyaddala nga buli kimu gwakyegulira omanyanga nti ekizibu ate gwe ky'oyina oba ogenda bagita pulaasi omala bakebera omusujja ne badda nga bupulaasi bwe bungi ennyo neddo maati nga yiyo njagala mbeere n'ebyange omusajja ajja kummanyiira nga ngulidde ebintu kakati omukyala alinawo omukisa taba independent oli independent mu bulamu bwo n'ebisigadde tulina obbikola bulungi nnyo emmotoka n'ogingulira n'emipiira ne tugiteekako omukyala ow'omukisa aba anywa mafuta atunda yennyini pampuki asabye geebiri agala bamuteddemu geetaano akavubuka wakiri keereegeredde kamwa mami kankongera omutwalo omusajja nga ow'amafuta ng'agambye mami nange kankongereyo omutwalo omukazi yenna tosobola kumalako wiiki ewiiki nnamba nga toyina muntu akuwadde okitundulangamu nomanya nti tolina mukisa wadde katipu wadde okugamba nti esibu nenkwadde yeetaano okuva mu mande paka sande ekyo kuomanyira nireko purobulemu newengula enkoko ne batanyongeza nnyanya waffe tugula capati ne bakongezayo capati emu oyaga kongezayo capati naye era bampa bwi si byakunkwanirako kyetugambye ow'omukisa si buli akuwa nti akukwana wabula omukazi yenna omukisa aba ne energy ekuba era totyanga muntu wa bigere kukwana ese omukazi ow'omukisa akwanibwa okuva ku kisaati anti energy waakuba buli mwami shamba boyi nane anti owa boda kiriza akuwaneko kubanga omuntu yenna aliko energy ey'omukisa osanga omwana muwala nga mulungi atukula n'atambula omwezi ne guggwako nga bamulaba mulaba bulabi ako nako kekengeranga nnyo tokkiriza nga abasajja kukulaba bulabi wadde omuntu oga nti oli smart ekyo kimala kitegeeza energy amukubye n'otambula mande kyogamba gwogula engoye embi wekka n'oyita mu Kampala n'otuula ku dduuka wadde ogwanne oli smart saizi yange anti ebigambo bakozesa saizi yange kwa wabarazawane madam es nze senga nali mu saizi yo gwe nandikwanye kitegeeza omanya oyina amaanyi energy emukuba buli womuyitako emukuba naye bambi weyeekayituletingamu tagwa mu layini yo naye akkiriza nti bw'alituuka mu layini yo akumaze okitegeera so enjegere zino ezitusibye mu ekyo okwanibwa kyekimu ku kiraga ku sayidi y'omukyala nti olina omukisa abasajja okugaana omusajja okugaanibwa kibi feno sayidi twekebera mu kugaanibwa agaana abanga akkiriza kulya kapito naggwawo nga tolabye naki nga tolina kyolabye naye fe eno sayidi ey'omwami era kasi omwami akwana abakazi 2 3 ne bagaana weekyekinge
esi mulimu omuntu ajja kukwana nakukuba naawe ng'okkiriza omusajja n'ogaana lwasigaza katiibwa era oyo tomugaanirawo omugamba mpaamu time naye olwogebaga nti ani gw'omanyira naawe toŋŋamba bya kisiru byo n'okwana asooka n'okwana owokubiri n'okwana owokusatu kati obwo buzibu ne kapito n'amutwala omusajja alina omukisa teyandyesibye ennyo ku esi naye alina omukisa gwe ogukwana kitegeeza wandiyanguye nawe owulira nga anti kakati abamu lwaki tebakyagaana nnyo akimanyi bali mu transit abantu bagenda bwagaanira amanyi abasajja b'ennaku zino woogaana ekyataddamu tebakyalemerako nga luli aliwa edda kale bazadde baffe batugamba ogaanamuko togenda fwa olaba waliwo omuntu gwolaba nolabya ddala nga akwanye era ogenda mukkiriza naye olina okusobola okuteekawo embeera aye bw'ogiteekawo n'atadda si byabaaliko kanyanguyemu omanyi kintu kye bayita muwala kukuba kati ku saidi y'abaami tokimanyi anti osobola okukomawo emyaka 8 ng'oli ku esoogu ne basajja bano ne bagamba naye omuwala oyo mwagazaaki naye nga yakutuuka omuntu anaakwagala yeetooloola akwetoolooza ontegeera bw'aba asaze okwetoolooza mwetooloola bw'aba asaze okujja mangu akola ki naye kyenkugamba kye kino nti enajja eyo bw'emala neekuba omusajja omutima n'emutuuza baabadda ne bona okwata liri n'okwata lino asobola okubeerawo ate oba waliwo abasajja asobola olinda omuwala n'amugamba kale gye wafumbirwa zaalayo omwana omudde okuwasa ekyo wali okiwuliddeko omuwala n'afumbirwa ng'aleseewo omuvubuka omuwala ne basisinkana nagamba eno gye ndi siri bulungi kayinamu awo ekizibu oli lubuto zaala bw'omala ozaala omwana ojje nkuwasa ate n'amuwasa yamukuba enajja we yamutuuza ku ttaka wawo story tubatumiawo ebadde ku TikTok oli nga omusajja agamba omukyala yayendanga naye n'amaana akola ki n'amolonso yali amwa kati omusajja ne bata abantu nga omwami bawa opinions omukazi tasobola kwenda n'omuzza kati ekyo kinkireese nti bebe tusuulira nga wadde wamukola byonna ebyekisiru asobola anti okuggyako abasajja abatamanyi nze singa oyina nekkebera ng'oli mulamu tebukundesaawo obwezi tebukugobya musajja kobe mukazi nze sinza okunjawukanya naye nti wayenda n'olwala no problem ndi to continuing nange nyenda n'oli ayenda so abantu abalina kye batamanyi waliwo ensobi ezikolebwa ng'olina za understandinga gwe ng'omuntu n'okakasa nti omukyalo n'ensobi eno agiguddemu atya bajjajja baffe n'abaana abaazaalibwa nga betuyita bataata baffe abamu si ba mu nnyumba zaffe nakimanya okuva ku bajjajjaffe nti omukyala omwana wange namba nnya si wange wa Soweto omukyala n'amuzaalamu n'owokutaano n'amuzaalamu n'owomunaana naye ng'akimanyi anti kakati bw'aba Soweto yamufundiza mu mwanyi abantu bakwata abantu eso osobola osituka ogenda mu kiyigo omuvubuka n'akutambulirako bino byenkugamba bya ddala esi tusobeera wano ng'olina gaayiwo mwagala naye taata w'abaana
abaana S Media tugenda mbalala Kabaale gye tugenda shootingira ne tubeera nga tetwekwanangako bulungi nnyo kati nze ne ngamba esinja mutamiiza ontegeera tontya sekwananga tuli nomu bia nenjisuulamu kyenjisuulamu nenkutamiiza ontegedde ne bukya nga tuli babiri mu buki naye nga nkufunisizza n'olubuto onfuna so sooka weebuuze omukyalo ono ayenze fayini ayenze kwani ku gundi ne gundi okay mulinamu abaana bameka abaana mulinamu bameka bataano abaana bano bataano okukula nga tuli mu sikando zino maama waabwe taliiwo ABCD kati jjajjawo kye yavanga akita n'akireka nakontinuinga ne life ye towuliddewo sikando yonna kyova olaba leero wajjajja mukyala w'ekitiibwa naye nga tolowooza nti balina nsobi ze baakola mu bulamu nnyingi nnyo ekifuula omusajja okubeera ow'amaanyi musajja nnyanja buli kigwamu ekimira neetaloopa eno neguma tulina ebintu bye tulina okumira ng'omusajja ye musajja omusajja yenna alina okumira era bw'oba olina omusajja ewaka atasobola kumira tolina muntu olina mukazi omusajja akkuta kakati nze mpostinga ntya vidiyo munnaye bandekawo ne bagenda yonotemani toli musajja omusajja opostinga atya vidiyo mbu bakukyaye how ate bakukyawa bati gwe okwana era gwe wamuleeta nze nga appointment letter nze njikuggyeko oba gwe ojejjeeko no problem ekifuula omusajja yenna ow'amaanyi butayanukula mukazi ekyo kiba kikumaze kubanga gw'oli musajja be bajjajjaffe bagamba nti leero jjajjaawo esasa okukuyita n'akubuulirira naga mwana wange onobye naye mukyala tanoba olaba jjajja mwoyo nti yalina abakazi bana n'omukazi owookubiri nze namwalira obuliri ontegeera naye gwe baŋŋambye ennamba 2 ali Matugga ate gwe oli Salama Road tebina ebikwataganira ate ekyo ne bw'onoonoba ewange owooyo gw'ogenda ofuna taafune mukazi mulala kati onoosiiba mu kkubo kati omusajja yabalanga bw'ati nagamba mukazi wange bamuzaddemu omwana naye mulirwana wange oli yamukoze eki naye nina gaapu gye nagabawo ne mmala emyaka 5 e Busoga ate oyo mulirwana gwe nakubiranga essimu ekiba kigudde ewaki oba gwe nalekera amaka gange ogakola ki kitegeeza balina obudde bungi ate ng'ono mukazi yamubuzaabuza omubiri nga gubanja kyakubiri ŋŋenda kujja gwe batagenda kwebakako ayinayo we gwe ya ayinayo we gwe yazaala ndowooza taliyo ate ono mugoba alina abaana bange bameka okay tugende mu maaso n'omwana oyo n'amuweerera nabeera n'ekibanja n'amusalira n'amuwa obulane butambula ye life eyakola ebyo yafa alina square mile gwakuba walala abuuka mu bbanga tolina yadde 2 ku 2 e Kampala otuwogganira kiveeko bakitaffe bangi abali mu bika byaffe nga tebazaalibwawo bakimira kyaggwa muzaale ali ku nsi kati tumutuge nti no byaggwa nasirika bw'oba toyinaayo mukazi gw'ogenda kuwasa omuteekeko kufuru nti beegatta naye sooka okkaanye nnyo ne mukazi woono gw'oyina essaawa zino
kaanya otegeere ekimwendesa ki. oleme ku era nze kubiriza kimu toleeta obulwadde. Toleeta obulwadde munaye. Isabweza bagenda kuyomba. No. Bagenda kugula mugabu musajja ono kiki. Anti nkuga. Omanyize kyoyogedde kituufu. Era kyoyogedde nze nkitegedde. Oba kitegedde. N'abamu bagenda kitegeera. Naye mu mbeera mwe tutambulira kati. Abasajja bakola bagala nnyo kakasa. Oba kitegedde. Kibebbo. Nti nze ndi musajja. Omusajja tebamanyira. Omanyize naddangamu abantu abamu. Naye mama sikyabaddamu. Ground biralamu. Eno mu maka obeera ku social media bagamba tewasa single mother. Bameka wano bomanyi ku ground nga nejjo. Omuntu yawasiza single mother abaana bana. Kandi kakati nze omuntu yekka gwe saagala bamanyire mwana wange. Yekka. Oyo mulinako authority yonna. Segeza bala bonna. Omwana wange gwe saagala mmanyire. Saagala mpalampe kuga siinaawo budde yadde akantu akawuzi ke mmulekerawo kagap ontegeera kubanga mwanawo nze nateesa ne maama wo ne mubuzaabuza paka mufunisa lubuto kati awo ye naye esi gwe nsanze ku myaka 25 asatu tuteesa buteesa ne muzaalamu abaana kati abava mu ye bengenda okontrolinga yesi musobola yakulira kawempe saaliyo ebyo nalwaki obikola kukuuma kitiibwa na kulaga baana bano nti kubanga ekyapeniza olwaliro nga mukazi wange ayenze ne mutabani wange mukazi we ali yenda kati omukakasanya ne maama wo yali akikozeeko naye si bwe bati batreatinga omukazi si muddu wano nga tubatunga nga tuli kubeera mudduwo. Omukazi si muddu. Ate n'abamu balaba beefuula bannaddiini. Tulina kubeera baddu. Abamu bendaba kuno basiraamu nnyo baki. Amawanga ago agaakula gaatuleetera eddiini omukazi asasulwa. Era obusiba mu bugga omukazi okuyonsa omwana musasule. Bajjajjaffe bakikolanga. Kati mu butakikola bwabwe bayinanga kye balekera omukazi. Omusajja yenna oyina okulekeramu mukulu munno gaapu ng'omuntu kasita atagikozesa bubi omanyi esi waliwo okukulekeramu nondekeramu nenkwatamu kati esi otambudde leero tuli wano taata w'abaana bo tamanyi gyokola ki omugambi gandi ŋŋenda kulaba bweza onkitegedde ebinaddira wano tabikola ki wabula gwe oli mu kontro yo egamba nti navudde waka bweza tumaliriza kaŋŋenda eka nfumbire omwami taata w'abaana nzijja tumaliriza ne bweza so omuntu yenna mukulu muno mwana wo gw'obuuza teddakiika 3 gwe waŋŋambye nga tonnadda waka kubanga omwana wo oyo singa afuna obuzibu bwonna bukakata nnyo kwani naye omukyalawo esi muntu mukulu ne babakoddomi bo bakubuuza nti mwayawukanye naye samana essaawa zaabadde nnya naŋŋamba agenze daba bweza era ne mmuleka nze nenzireka ye n'agenda we nakomye okulaba mukyala wange teri agenda mugani n'omuleka n'agenda bw'atyo omwana gwe bakubuuza ekyo nti omwana we 14 nagamba nti agenze daba muntu n'otagenda naye naye oli mukyala mukulu so mu bulamu buno bwe tuba tugonjoola ensonga oba nga tunyweza